Ono mugambe nti obukugu obumanyi kuwe mbuteeka obumanyi ate njagala bugase kubanga nze sigendangako ku ssomero nga ngezeeyo ndyoka embere wano ntayaaye kagabere masomero tikyatuula atya waka amasomero gonna galina abasomesa abagamala gw'omanyi okubala kusomesa okubala ebifo ebimu tuwamba na biwambe balinawo omusomesa w'okubala yasomesa P4 mpaka ku P7 amenyeka era takyasomesanga bw'ateekwa kusomesa somesa taamu eddako abaana bayite okubala okusinga sabujekiti endala taamu eddako basiibula bagenda bannaye mbadde njagala gero olaba akusiibula gaye munnaffe ate kiki sense of expertise wakati ogabye obukugu ogabye experience ogabye obumanyi ogabye service etalina gino ebirowoozo by'okugayala ne gye twagendanga okukola n'okola ebyamivule ne weetika akakalaayi n'obeera emabega w'oluggi ebiseera bikyuse nnyo ebintu bisatu oteeka obbiraga which services are you delivering otukolera ki nobagamba under minimal or no supervision quality services engaba ne bakugeraageranya kati n'okuvuganya kuzze atalina gwavuganya n'atalina amuvuganya abo abalina gye bakola nabo mbateeke ku bunkenke kubanga waliwo n'ebifunga tulina bye tugenda okuliivula kino kyo kankikubuulira nga tibikalu kituufu birina gye biri omusomesa asomesa atya sayansi okuva mu P4 mpaka mu P7 jangu ovuganye balabire ddala nga omusinga okusomesa sayansi wa P6 bamulekeyo mu P4